buli mukamyufu eyo bwa kadi ebya kadi n'ebibiina obikola ki obyesonyiwa gwe n'obuuza abantu bwe mwagala nze mwagala kadi mwagala kibiina mwagala nze Namuddu Saala kati abantu baagala nze muntu baagala nze Namuddu Saala Nambuya omupiira gwe baagala tebaagala kibiina tebaagala kibiina kati waliwo omukulembeze wa NUP bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu omukkiririzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana wange nno nkubuulire bwe yali ajja ku bubaka wa paalamenti nali munoonyi wa kalulu ke mu Kyaddondo East nagenda ne munoonyeza akalulu era simulinaako mutawaana anti katuwulira ye bw'aba atambula agamba abantu mwenna bwe mulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe aba NUP tuyina manvuuli era buli olaba manvuuli tiikinga akantu ako tekakukoseemu tekagenda kunkosa oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Luba Lusewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layibulaale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Luba Lusewa TV mazima ku mazima waawo tukwebaza gwe wenna atwekumiddeko ku Luba Lusewa TV yonna gy'osinziira nosobola okuba nga tugwira Luba Lusewa TV ku TikTok kwetuli Facebook saako ne YouTube gendayo subscribing olaikinge ate okone mukadde osobola okuba nga buli video gye tuteekayo osobola okuba nga ate ogiwakinga bulungi nnyo nze Ajje Samuel okuba nga nkutuusaako ensonga program nsonga ku nsonga buli wonda bw'omanyirawo nti eba emaze okuba nga ate egguka ku mpewo zo yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba mbabuuzaako mwasuze mutya muli mutya abafiiriddwa abafunye okusomoozebwa tubasaasirako ate nammwe abafunye obuwanguzi tubeebaza oba tubajagulizaako okusobola okutuuka ate mu mbeera bwetyo osooka okubanjulira nti An Air Saloon and 3 Kiss Uganda presents balinayo beach party balinayo beach party egenda kubeera wali eri ejjinja ku Banana Resort Beach so mwena abandyagadde okuba nga ate ensonga eno mugyegattako ndabako $5,000 okugenda bagenda kuba bagenda ennaku z'omwezi 26 that will be Boxing Day Christmas tugiviiramu bwetyo olunaku oluddako awo enkeera bajja kuba kuliko $5,000 ngirabako kuliko n'2,000 for booking so okusobola okumanya ebisingawo byonna osobola okukubira ku mukulu ono ku namba y'essimu noti 755 17 85 noti 755 17 85 awo no muba mujja kuba mugenda wali eri ejjinja jangu osanyukeko obulamu bwa kiseera bannaffe bangi batuvudde ku muguno omwaka mu bintu bitategeereka bubenje oli yeebase tazuukuse so obafunyeyo akadde Mungu ensi yagituwa tugyeyagaliremu newankubadde nti ate erimu okusomoozebwa kungi olunaku olwaleero ndine maama waffe mwannyinaffe olunaku olwaleero ate nga naye mpulira nti siwulira buwulizi wabula nkimanyi nnyo nti yeesimbyewo Matuga eba Matuga lowa bali ku mabanda mu Kito wamu ne mu Kirwanira isn't it oyagenda ku municipality okay angenda kusaba obuuze ku batulaba sobola okuba ate nga twogera ebigambo abalabi ba Luba Lusewa TV mbabuuzaako amakya g'olwaleero nti mwasize mutyeyo era mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo gye musobola okukola abalina ebizibu eby'enjawulo ebibatuuseko bannange ennyo wamu nammwe era mbasaasira amiina ate n'abafunye ebirungi nammwe mbasanyukirako essebo awo okumi tonnatandika basaba kalulu ssebo badde oŋŋambye kubabuuzaako okay okay Namuddu Saala abasinga ffe tumumanyi nga n'abakyala ate nga n'abakyala wa Matuga yonna omuluka gwonna omuluka gwotutwala essebo emirimu gisanze otya
emirimu ngisanze bulungi nti najja mu buweereza buno nga mbusobola kubanga abantu bemperezaamu be bantu bempangaliddemu ebbanga lyonna ebisoomooza tebibulamu naye Mukama mwebaza nti ansobozesezza okukolako ebyo bye nsobodde okukolerako abantu bange ne basiima nganze ow'abakyala sibeera n'abakyala mbeera ow'abakyala n'abakyala abeera mu lubiri owa Kabaka naye gwoba ow'abakyala mbeera ow'abakyala ekizaffe tutuvunaanyizibwako mbavunaanyizibwako nammwe kubanga awabeera omukyala omwami naye abeerawo kati mbavunaanyizibwako n'abaana mbavunaanyizibwako mwenna ow'abakyala mu society ow'abakyala asinga kukola mirimu ki? Ow'abakyala asinga nnyo okukola ku nsonga ezo eziruma abakyala oba eby'omu maka ensonga naddala ez'omu maka ezo abakyala okulaba nti beekulaakulanyizza batya kuba buli lw'oba okulaakulanyizza omukyala kitegeeza oba okulaakulanyizza amaka gonna n'eggwanga lyonna oba olikutteko twesanga nti abakyala ogenda okulaba nti be bayimiriddeko buli nsonga yonna nti kati buli nsonga yonna evaayo ng'ekwata ku mukyala gwe ng'ow'abakyala ekuvunaanyizibwa butereevu kituufu ebbanga ly'obeeredde ow'abakyala kusoomoozebwa ki kw'osinze okusanga mu maka? Okusomooza kwensinze okusanga mu maka kesezi z'okozeeko obutabanguko mu maka obutabanguko mu maka nabiki ebiviiriddeko era ggwe ku bbanga ly'obabaddemu advices ki z'osinze okubawo okusobola okuba nga abamu bagamba nti ab'abakyala ate olumu babawula bawuzi ogenda okulaba nti ate ow'abakyala ate agenze n'omwami w'oliro kapannaaki ate mufo ky'okugonjola ensonga ate yadduka n'ono obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze naddala ng'omukulembeze si kwawula okubagatta abantu abo nti osobola okufuna okusomoozebwa okusinga nti obutabanguko naddala ng'ensonga ez'omu maka teziva ku bakyala bokka n'abaami beekubira enduulu nabo nga balina ensonga zaabwe nti baneetufa ow'abakyala era kino nkirabye nnyo mu buweereza bwange nga bagamba nti mmwe ng'abakulembeze naddala gwe ow'abakyala ofa nnyo ku bakyala bokka nti ne bwe nnaaba n'ensonga yange ennyigiriza gwe tojja gitunuulira wabula ojja kutunuulira mukyala munno yekka nedda n'omwami naye bw'aba azze n'akuleetera ensonga baami bangi badde nabo bandeetera ensonga zaabwe ng'omukulembeze ŋŋambe ku bakyala bange ku bakyala bannange era nga tutuula bulungi nnyo nga famire ne tugonjoola ensonga ezo mukyala muno naye omugamba mu bulungi n'ozzaayo amawulire omwami g'akutumye okulaba nti amaka ago gasigala nga gali wamu obumu nga tebasattulukuse kugamba nti ate omukyala gwe kwatalina omwami kwataliri wabula bonna bw'owuliriza omwami kyaggambye bw'aba yakulisoose yaleese ensonga omuwuliriza ate n'oddayo n'ogenda ew'omukyala yekka naye n'omubuulira ensonga ezo mu bulungi kubeera omugasizze mu bubi naye ensonga bweti ne bweti njagala tumanye kiva ku kiggwe kino bonna bw'omala okuwuliriza ensonga zaabwe era n'obaleeta wamu ensonga eyo ne mugigonjoola ate obutabanguko busobola okuba nga buva ku baana era wakati awo ng'ensonga ziva n'abaana bennyini bajja nabo ne bakugamba ng'ate bakubuulira ensonga ku bazadde oba taata ne maama oba omuzadde omu yayitiriza anywa nnyo omwenge okuvaako nako akatabanguko oba abaana obutabaweerera omanyi nti n'okusoma kuvaako akatabanguko kati ebintu bwe biti awaka nga abazadde balumaŋŋana wakati mu school fees omwana kimuleetera okuba nga akirabanga ye aba tamufuddeeko bamulagajjalira asobola okujja nga gwe omukulembeze n'akubuulira era ogenda bulungi eri abazadde mpola mpola buzibu ki wano omwana ennaku zino nga tulaba takyagenda ku ssomero wano kiri kitya bwena ensonga eri bweti ne bweti ne mulaba engeri gye mugigonjolamu ate nabutya bw'osobola oba okubayambamu ng'omukulembeze osobola n'okugendako ku ssomero n'oyogerako n'abasomesa abakulembeze obudde mu bufuna we butyo obufuna ku lw'abantu bo kubanga oba oyagala batebenkere era obufuna n'okikola ekyo
okulaba nti okiggusa basigale nga amaka gaabwe gakola ki gatambula. Okay, abatwala ku Lubalusewa TV nage tulina Namuddu Saara ate nga ye w'abakyala mu luka gw'Ematugga. Tuwayamu emboozi mpola mpola twabe ensonga ki zibadde zitawaanya abantu akaseera kano kennyini nnyini ow'abakyala twagala okumanya kiki ekyakusoboddeyo ogende nti ate kanveeku wano w'abakyala jjukira abakyala bo badde obaagala abantu bo badde okulembera badde obaagala kiki ekyakubadde ku mutwe nekikutrikolinga noga niomanyi kangende ku municipality ekyansoboddeyo be bantu bange okuba nga mbaagala nnyo y'ensonga ddala enkulu ennyo nti ate kati wano wendaga ate ngenda kuba neeyongerera ddala okubaagala ate nabo bagenda kuba beeyongerera ddala okunjagalira ddala ennyo kubanga bino byenzize mbakolera bikolera ng'ow'abakyala naye ate nina eddoboozi lye sirina okunnyambako ate okubaweereza obulungi naye nga gy'ogenda ate abaliyo bakabagaba n'ekiri eno bwemutuukako n'omugawonale buki eno sidda mukalulo sidda naye ate sente yange efiiridde eno anti kyekyo kubanga bo baagenda nga kibagenza okukolayo tebakimanyi ebyobufuzi si byakugwira sikuva eri n'ozuukuka n'ogamba nti kati nedda nze ngenda ku municipality ngenda ku kifo gundi ngenda ku bwemupi ekintu ky'obuweereza omala kukiwulira gwe wennyini nekikubukala kwega obuweereza nawo bulinga bwolaba nti oyitiddwa mu Kristo oyitibwa okulembera abantu obaweereze yensonga nti nze lwaki nkolera abantu bange okufiirawo kuba sikiwulira muli ojja kukiwulira lumu ekiriba kikuseeko okiwulira kati n'omala okweteekateeka bulungi nnyo n'oteekateeka biki mu bukulembeze ebyo wa woonookuba omukono kati nze olwedde mmaze okweteekateeka ebbanga lyonna gwolwedde wamala dde neeseetinze kwe kulaba nti kati nvuddeyo nga kansala nga mmanyi nti kino bwe nnaaba nkyetaaze ku lw'abantu bange kiringa bwolaba okola kabaddayo n'okiteekamu bulungi ebintu byo mu masaago kati nze nina kabadda yange weeri awo nti omuntu wange ng'alina kye yeetaaze ngenda mussa bwe riti ekyo nenkijjayo nenkimuweereza omuntu wange nti alina kyayagala kiri lyindi nina essa lyakyo ekyo nengenda nekikola ki okusinga nze lwengenda ngamba nti njagenda ali bw'abaana batannakimpa gundi oli sooka oteeketeeke kino n'okijjawa funa abantu bo waffe abalonzi tusabira ddala ebintu kwe kulaba nti abalonzi batuuka okupeeka ebintu naawe n'obagamba nti nange gye mbijja sibiraba kubanga tewakola ki teweeteekateeka kati nze emyaka gye mmaze mu bukulembeze obw'abakyala ate n'emabega yonna nga sinaba nakubeera mukulembeze mbadde era mpeereza abantu bange nga nakyewa kati so nina bingi nnyo byenfunye mu buweereza buno ababadde bajja bankwatirako nti ate wano wendaga era ngenda kubanga ntambula nabo nga bwe nsaba n'eri gye ŋŋenze naye wabaawo ate naawe by'olina okukolera abantu bo nga naawe obasakira emibbali bw'oti wamma nakulabako juzi mawulire simayo omukyala oyo waliwo omukyala bbaawe yamuyiira asidi yakomawa eyali omuwala munnange nno baalina bapangisa naye abantu bwe baba bali mu kitundu kyo mw'obeera ng'oli mukulembeze obavunaanyizibwako bonna era omuwala oyo twamuyamba njagala okwebaza abaabukedde nno bambeereddewo abalubalusewa TV ate mmwe muli banjawulo nnyo kubanga ensonga bw'ogifolowinga nga tolinaako bantu bakubaakinga tosobola kuggusa nsonga ebintu ebimu tubikola nga tetuli mu kamera abantu ne balowooza nti tetulina kyetukola kyetukola naye buli lwovaayo okubaako kyokola bano ne bakiraga ensi ekyo kyoba okoze mu bulungi ate kikwongera naawe okuzzaamu amaanyi n'okubeera nti oyambibwa ensonga eyo obutatuulibwako nti kati omuvubuka oba omwami yayiira mukyala we asidi ng'amubanja ssente ze naye omwami kumbe akatabanguko kaavaawo ku ssente omwami yeekwasa ensonga nti ate kakati olina abakusigudde ate simanyi biki n'atwala n'obudde obuwanvu okugula ebintu by'anaayiira munne nga birina mu nnyumba
ng'amusendasenda jangu eri kubanga oli amubanja ki sente naye twabatuusa ensonga nezeeyongerayo ku poliisi kubanga eyo kesi ate yali nnene ne poliisi n'etuyamba n'ekola ogwayo ne tumutwala mu ddwaliro era n'abazadde baayitibwa nabo ne twogera nabo ku baana baabwe abazadde bombi bajja maama azaala omuwala ne maama azaala ne taata ye yajja azaala omulenzi azaala omulenzi maama azaala omulenzi ne taata azaala omuwala naye nga nabo bagamba abaana bano twagamba dda baawukane naye tetumanyi lwaki kuba ffe tubali tetumanyi nti balina babiri kize baali bakolaakola dde ebintu byabwe nga babeera nnyo mu ntalo naye omukyala omuwala baamutwala bagenda eyo ku nnyanja n'omwami n'omuvubuka ne bamutwala saidi z'emikono eyo. Honorable abatula abandyagadde okumanya Honorable ajjidde mu kibiina ki? Nze nzize nga independent sina kibiina era ndi n'abantu bange bwe tutambula sirina kibiina nina akabonero ka mupiira kwenzijidde akabonero wakagala wazanyanga nnyo akapiira nali muzanyi wa mupiira nali mubasi kankwanjulire da place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing wanenno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 3 oba noti 772 6 4 3 the place a home far away from home. Nze nali mubasi wa mupiira Kafulu era bwe nalowooza ku kyokwesimbawo ne ndowooza kabonero ako kasanna katunulako nga kwe kali before nga tonnayagala nnyo kapiira tolina kibiina kye walimuko before? Nalina ekibiina kye nalimu naye saasobola kukijjiramu. Tewakijjiramu? Wagendako mu kamyufu kakyo? Ebyobumyufu bizibu. Ebyobumyufu eby'ennaku zino ebyokufuna kaadi si byangu. Kakati bw'oba olaba nga obuzibu buli eyo nti nno buli mu kamyufu eyo bwa kaadi. Ebyo bya kaadi n'ebibiina obikola ki? Obyesonyiwa. Gwe n'obuuza abantu bwe mwagala nze mwagala kaadi. Mwagala kibiina mwagala nze Namuddu Saala. Kati abantu baagala nze muntu. Baagala nze Namuddu Saala Nambuya omupiira gwe baagala. Tebaagala kibiina. Tebaagala kibiina. Kati waliwo omukulembeze wanno bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukkiririzaamu? Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana wange nno nkubuulire. Bwe yali ajja ku bubaka bwa Parliament. Nali munoonyi wa akalulu ke. Mu Kyaddondo East nagenda ne munoonyeza akalulu era simulinaako mutawaana. Anti katuwulira ye bw'aba atambula agamba abantu mwenna bwe mulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe abanuupu tuyina manvuuli era buli olaba manvuuli tiikinga akantu ako tekakukoseemu. Tekagenda kunkosa kubanga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ye akabonero ke ki manvuuli ate nze akabonero kange mupiira. Kubanga kyemmanyi abantu bamanyi bulungi nnyo nti Saala ali ku mupiira era bwe banaaba batuuse bali ku ballot paper nga 27 January bagenda kunoonya bunoonya nze ku Namuddu aliwo n'omupiira. Saala aliwo n'omupiira. Aliwo owafufa byo bagenda okunoonya tebagenda ebiryate byo birala bagenda kunoonya wafufa aliwa tulabe ekintu nga tukiggusa mu ndaba y'ebintu n'ebbanga ly'obaddewo ng'oli ow'abakyala biki by'olaba ebisoomooza bannamabanda bannakito bannakirwalira bw'oyagala okukiikirira
ku Nansana municipality ebisoomooza mu kitundu kyaffe ebisingira ddala nti Matugga kati yakula tuli bangi twetaaga empeereza ey'amaanyi kubanga Matugga ono tukuŋŋaanya ebitundu byonna ebitwetoolodde abantu bava ne mu kibuga ne bajja eno bano n'ebintu yes kati olaba nti Matugga yeringa ye capital city ya Gombe nti buli muntu yenna yeeyunira wano buli muntu yenna ayagala kujja wano Matugga ne bw'abeera omulalu nga yagudde eddalu yali gudde kiro bugenda okukyanga yatuuse eddawa lindako Matugga ne bw'abeera omulalu ng'eddalu yali gudde ekiro abantu ne baga nti yatabuse omutwe bali tumulaba adduka ajja mu ttawuni ne bw'aba avudde oba aligwiridde tikkalu ne bw'aba aligwiridde saayi ne bw'aba aligwiridde eyo mu mbugu eyo mugenda okera kubajaga ali baba balowooza ye aba anoonya wali kibuga awali abantu awali ekyokulya kati Matugga nze we najjira muno mu 1996 abantu baali batono ng'olaba nti n'amasomero mwalimu amasomero nga 3 gokka nga mulimu aga gavumenti 2 n'erya private limu aga gavumenti ndowooza oba gaali 3 nga mulimu erya private ndowooza limu naye ng'era wasanga nga mu biseera ebyo nga gajjuzza abantu kati abantu bangi kati ebyobulamu nabyo abantu bwe babeera abangi endwadde ziba zitweyunira naye twebaza nti kati twafunye eddwaliro kuba nakyo tubadde tukikaabira nnyo Ese Center 3 twagifunye wano Matugga weeri kati ebyobuyonjo nti bwe mubeera abantu abangi obucaafu bujja bwesomba nga butubeeramu buli kadde obucaafu bunaatuyitiririramu ennyo bwe bulwadde kituufu kati twagala nnyo okulaba nti ensonga y'obuyonjo ebeera ku mwanjo nnyo naddala wano mu Matugga kinaddala mu mabanda bw'oba olaba nti tufumbekedde abantu bangi nnyo mulimu obutale mulimu obucaafu bw'ebintu bino bye tukuŋŋaanyaamu ebintu bano basombye bino bano babireeteddemu bino okubikuŋŋaanya byonna ng'olaba nti tebisaasaanirako ate n'enkuba okujja okutonnya obucaafu bugende mu myala ebyo byonna ebisaaniko emyala eyo gizibikire amazzi ganjaali eyo mu mayumba gaffe weesange ng'ate era tuggyemu buki bulwadde kati ekyobuyonjo kino nga abakulembeze tukikutteko nnyo kannabwala tonnajja naye era mulimu bikwatako sinnaba kujja bannyabo ne basebo nga kansala naye ate era ebintu ebyo mbikola nina ebitongole byendi nabyo nina ekitongole ng'ekya Matugga Coalition kiyambye nnyo ekitundu kyaffe kino naddala mu bavubuka kubanga kirimu abavubuka kirimu naffe abakulembeze nti tukola nakyo ne tukola nakyo ate ne bulungi bwansi kati nze ng'omukulembeze kinkakatako okunoonya abantu abasobola okunnyambako mu buweereza nti bannange nga tonnaba kugamba nti gavumenti kino tonnaba kukikola gwe ng'omukulembeze ali mu kitundu ekyo oba naawe omuntu abeeramu weeyambye otya tugamba abantu baffe ne twekwata ne tugenda nga tutandika bulungi bwansi mu byalo bino ku mabanda twamutandika mu kitowaali n'ekirwanira nti tulina okuba nga tukola bulungi bwansi nga ffe ffennyini twetandikamu okweyonja nga twerwanako bye bimu ku ebyo ebikusoboddeyo okusobola okuba nga totereza ekitundu kyo ebyo byonna bye bimu kubanga ndaba nti awo waliwo emiwaatwa eddoboozi eryagala okubeera nti livaayo okujja okulaba nti nnwanirirako ku bantu bange n'okwongera obukulembeze bwange okubuteekako ku ddala erya waggulu n'abakyala oba owabakyala abantu bangi bavuddeyo nga bajja okwesimbawo nga batuga siina ddoboozi mumpe obuyinza mbakulembere ngende mbasakire naye tulinze okusaka dekezi ziyiseewo emyaka giyitawo kumbe tugenda olaba nga ate yeesakira tuba tuli awo ng'ayina amasomero tuba tuli awo ayina edduuka gaggadde tuba tuli awo ng'ayina emmotoka kapyata ono kwe kusaka kwe yatugamba kuno okusaka kwe kugenda beera kutya naye njagala obeera n'okusaka okwawukanamu ku bali kati nze mwami ajje
mbadde n'abantu bange ngamba kolera kituufu ngera mbasakira si kyangu omukulembeze okubeera nganze ng'olumirirwa nnyo omuntu bw'owa wansi okumufiirako abamu bajja mu buno obukulembeze ne baagala babawe obukulembeze obwo naye nga ye alina bigendererwa bye bwe boogambye nti yatugamba agenda tusakira tuba tulyawo nga tuyisaako eggaali omuntu omukulembeze nze ndowooza nga tonnaba na kugenda kubeera kansala baako ebintu by'okolera abantu buddala obalage nti ogenda kubakolera kituufu kubanga nze abantu mbaddewo nga mbasakira mwami aje mu mwaka gwa 28 eyo 28 ndowooza amasannyalaze ago agaayaka nga okugaleeta muno mu matugga nze nagawomamu omutwe ssebo okugatambuza ago ge mukozesa kati ne mweyagala ssebo temumanyi amaanyi ssebo natambulanga emisana n'ekiro nalabako ne ssente balina buyaka kumpi 5 10 kubanga ebbeetu limuwa ebbeetu omuntu buli muzigo gwo kubanga balina yaka buli omu ng'alina gage okimanyi nti akatabanguko kangi kaali kava ku masannyalaze kituufu ng'osanga entalo mu bantu ku mizigo gy'abapangisa lw'amasannyalaze omu naye jja yanaayingira ne mu nnyumba ya munne ng'agamba nti alina byakozesa ebingi ennyo olutalo bava bakubagana oyagala ki mu nnyumba yange gw'omalako amasannyalaze kati obadde ogolola twagamba tugolola saabweziti gwe biwajjawo bijje ebyo byonna obumulumulu nabumalawo kati essaawa zino oyo ta amasannyalaze gwe wenyini ge weeteereddeko kituufu nina mutwalo gwange bwe guggwako oli mumativu nti omutwalo gwo gwose ogukozesezza nti amasannyalaze ago bwe gaali gajja gavumenti ng'eyagala okugagaba nafuna omukisa nze ku lw'ekitundu kyange nenvaayo ne ŋŋamba ŋŋenda gasomesa abantu nga babuulire ate nga baagazise ate bagakozese mu bulungi kyekino kati kyolaba ekyayaka ninayo onalebo omu gwe mmanyi namutuukako ne mugamba munnange embeera bweti ne bweti abalonzi bo beetaagayo kino gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Nangabe benabikoye omanya babaru wagembera na ku weekend bampa mabasa nga 10 simanyi muzita mutezi ebyokwanjula ku kyala budget nyina budget nga 10 nogane yabigenda mu ngatamanyi nti budget abalonzi banajja onalebo tubeeranga abo ne tukuletera budget zaffe nuziteeka emitwetwe nze ngamba abalonzi sina abalonzi abatuuze bange bonna kubanga muno mwempangalira bino ebintu eby'emikolo ebintu nti munnaafiiriddwa ebintu nti munnaalwazizza byebintu bye tubeeramu mu bulamu nga tuli wamu nti munno bw'aba alina omukolo mu kitundu mw'oli kikukakatako nga naawe nti mutuuze munne ogenda okumuyambako bw'aba akuyise. Nze ndowooza ate ekyo kya muwendo nnyo. Omanyi nti eriyo abantu abakola omukolo ng'oli naye okumuliraano nga teyakuyise kubanga agamba gundi oyo yankola kino nange nno teyampita ku mukolo gwe nange sigenda mukola kino kati ate ng'oli mukulembeze abantu bo nga bakwagala era baba balina okukuyita era bwe baba bakuyise nga akuwaddeyo ka budget kolako ekyo ky'osobola kituufu togendayo kwetema bingi nnyo nti kubanga njagala mbalage nti nina gwe njagala okukanga ate kikuleme oba njagala mbalage ate n'ababeera bakuyise
bejjuse lwaki bakoze eki bakuyise naye nze abantu bange bampita ku mikolo ate munnange neera bakimanyi nti sirina ssente nze bampita buyisi ku mikolo bagana n'abakyalo olina okubeerawo ku mukolo era neŋŋenda era nembeerawo bulungi nnyo okay tuli ku Lubalusewa TV nze Ajje Samuel tuli ne Namuddu Saala ono nga azze kwesimbawo ku bukulembeze oba kansala Nansana municipality agenda kuba alondebwa ku mabanda abantu b'omu Kito abantu b'omu Kirwanira abasaba kalulu ajjidde ku mupiira fufa agambye yayagalanga nnyo akapiira era yakazannyako nga muzibu nnyo bingi byakoledde bannakito bannamabanda bannakirwanira ate nga abasakira okusaka kwagamba si kwa kukwe kwesakira wabula agenda kuba asakira ki Namuddu omuntu gyali eyagamba akalulu nga kabawuubye abakwesimbeko bali bameka tuli abantu bana muli bana ennoonya y'akalulu ogirabye otya muyisiŋŋanya ennoonya y'akalulu waliwo kye bayita ddo tuddo naye nze munnange gye ntambulira ate be neesimbyewo nabo sibalaba tebaliiyo sibalaba oba bo batambulirawa oba sawa ze ntambuliramu ze baba tebaliiyo simanyi obadde oyagala obasaayeko mu mbayiseeko nange eggaali bagirabe naye ndowooza be bampulira nti leero oli eno ntambula nga beggalira kubanga bakimanyi nze abantu banjagala ne byenjogera gyebiri kakati oli agenda okuteebereza nti ayogerawo obulimba nga nekyalaga takikola ki tekiriiwo kubanga ebintu bye mbagamba mbikoze ate mbisobola okubikola ate ng'okyatwongera ate nga nkyabongera abantu bange nabaagazisa okulunda wano enkoko ne mbayigiriza okulunda nga balundira awafunda ne bw'oba ng'oli mu muzigo gwo ne bw'oba ng'olina kapolotiko katini beekati osobola oteekawo enkoko eyo n'olema okugigula ate n'ogitunda n'ofunayo akasente enkoko erya naye osobola okugirunda mu ngeri ey'obukekkereza nalunda enkoko 6 naye katanzidduke osobola naziwa neyiba enkoko ezo 6 ng'ozirunze osobola okugulayo emmere ate osobola okugirundira ne ku mmere egyo ku bintu byebiri awo byennyini kati ezo enkoko nga 6 tesobola kulema mwami Ajje nalabako enkoko 6 osobola zirunda emu negejja bweti eyo n'ogitunda n'okuletooke terya nti oba eggulu linafiisizaawo kyokka yakulya kakyere kaffe naffe tulina ka afu kaffe twakafumbi ate kweyagala ensojjo linde enkoko osobola okugirunda n'ogita n'etambulako awo mu luggya enkoko ezo entono ezitali nkoko nnyingi nkoko ennyingi olina zirundira wamu naye ffe bannunda nkoko 6 nkoko 5 osobola okuzirunda n'ozita n'ozigabirira awo emu n'ogitunda n'egula emmere katugenda mu nnaku nkulu lwaki omuntu yandibadde agenda agula enkoko ku mudaala at least wandibadde waliwo weetegekerawo kati omuntu wandibadde wagitegeka dde oyinza n'okugenda n'ogula n'enkoko gye balunzeemu ezo ze bafulumya gwe n'ogiddamu wano n'ogirunda neekuleeti n'ogitunda emitwalo 5 eyo n'ogamba nti ezo 5 zigenda kugula nkota ya ttooke kubanga ffe wano tuli ku poloti entono nga tusobola kulima bitooke tusobola okugenda mu katale ntugula ettooke naye enkoko twandibaddeyo tetugigula nga tugirunda ffe ne tugitunda waakiri olale bwe tugeze bannakito Kirwanira mabanda bakuyiridde obululu nga bwe bagenda okukola kiki kyotandikirako ekintu nga kigatta ebyo ebyalo ebisatu ekintu kye ngenda okutandikirako bannange bannamatugga loowa kwe kusooka okulaba nti byonna ebinyigirizibwa tugenda kutuula ffenna ebyalo byange ebisatu tugenda kutuula ebyalo byaffe bimeka bisatu era tugenda kusalawo ffenna nga tugamba nti kino tugenda kusookera ku kino tumale tukwate ku kino kati nga bannakitufa amazzi kye gatukola kati nga amazzi bwe budde obw'omusana ekidomola kya 5 omusajja alese 15,000 ewaka ez'okulya olina n'okufissaako omukyala ez'akakebe z'osuula muli ez'akabbanga tulina ffe bulijjo obwo bukebezi ndabanga bwa bizigo kumbe banka era ezo kisomesa nnyo abakyala byentambula buli mukyala nga tosobola kubaako banka yo mu nnyumba
fuba nnyo okubeera omutetenkanya. Tosiibye abantu njala. Naye nammwe abaami nkibagamba nti ku ssente z'oleka wakamanya nti omukyala alina okufissaako. Kituufu. Bw'oba oleka mutwalo manya nti 10,000 omukyala lulwe. Era okimanyi nti abakyala banyiga nnyo omwami nga yasaze ku ssente z'akameeza. Ekyo ekintu kinyiza omukyala kisobola n'okuvaako akatabanguko. Just tugeze mbadde muwa mutwalo ninja ne muwa kanaana. N'ogamba nti atakanaana ng'ate ebbiri zirazeewa. Ekyo ekintu kinyiza kuba omukyala oba omusazeeko bajeti ye. Ate ye ne mutufunamu nnyo mufissa ssente nnyingi. Tetuzibafissaako nti tulina gye tuziraza. Ate munnange era ssente ziyamba waka. Naye banka eyo togira nti eringa erina security. Lw'olitegeera nti si banka ng'omusajja akutte akakebe ka koyini ako akatadde mu nsawo n'afuluma nako. Kaakati nno njagala okukubuulira omwami oli gwe wambuuzizza owa acid. Ababayira acid. Okimanyi nti omukyala omwami yatwala essente z'omukyala n'atwalirako neze baali batereka. Abika alina ekizibu. Omukyala ng'aterese ssente ye nga tagikuwadde ggwe omwami togikwatako. Kubanga ate ebyo byaterekera mu banka ezo azitereka ate zigenda kukola waka. Lwakuba nti abaami baba tebakimanyi. Kuba kyendaba nti zikolera ddala. Oleka ebijiiko ogula ebijiiko byo birina ne fooko 2 osangawo 2. Eriyo abaami nga tebamanyidde ddala gula bintu bya waka ng'omukyala yabikola ki? Ng'era omwami agamba nti bannange nze sirina budde bugenda kumanya nti awaka kino tekiriiwo. Naye nga tateekangawo budget n'agamba nti mukyala olaba omutwalo gw'akameeza guno omutwalo gwe bitaliiwo gwe byolaba nti olina obikolako ng'ebyo tabikoze eki. Kati nga ggwe omukyala mu maka olina okuba omutetenkanya ennyo n'omanya nti kino ebbaafu yayatise ate nawe mwajja kugiteeka ku listi omwami bwa munnange n'ebbaafu tetwayozezza ngoye kubanga ebbaafu yakoze eki yayatise. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So, come to Sunset, have your child help. Sefuri yatonyi. Tofumbe mmere waka. Mulimu ebintu fe abakyala waka bye tukola nga tubikolera ddala naye nga abaami bakiraba twamaze dda okukikola ki. Ng'era ssente ezo muze tugenda tubakuŋŋaanyaako 10,000 olwo. Lwe lugenda ne lukola ebintu ebyo. Omwana oluusi oyinza okwesaba bamugobye toliiwo. Omukyala amenya akabokisi ako nazzaayo omwana ku ssomero. Tekisoboka. Kisobokera ddala ssebo mwami Haji. Omukazi tasobola. Kisobokera ddala. Naamba n'ankubira essimu. Asobola okukuba essimu. Omanyi akakodyo omukyala olumu kayinza okukola asobola okukuba essimu. Naye n'agamba naye kankwate sente zino zitwale zibadde za kintu bwe naye ate omwana
tata abo babiri ko tata Miracle kamukubira essimu ajja kuzizzaawo ziddeyo eri mukaki naye kakati ate olumu obuzibu kwe kusanga ng'omwana yabadde agubidde ando yinzo ziwayo nga nange mali sizina buddubu naye kati nga mu maka mulimu ebintu amaka nga tulina kutuula ne tuteesaganya kyekirungi ennyo ekisinga okutambuza amaka mu bitundu mwogenda okubanga okiikirira tulabamu ab'obutale obapulaaningidde kyabamaama abo bannakazadde b'eggwanga balina ebintu ebibakolebwako nga ki nti babasolozaamu ssente tubiwulira ebyo ne babasolozaamu ssente ez'okusima y'okutereka dakika 2 ekibiina ne kiddukawo ne kizitwala ogenda bakolera ki ko abantu baagala osonda bamaama baffe abali mu butale ogenda okusanga nti kati tulina akatale kaffe ng'akamabanda era naffe ng'abakulembeze abakansu tulinako ku mabanda tulinako mu 12 tulina mule muwanga tulina obutale bwaffe busatu kati olaba nga naffe eno baloko councils eno buli lwe tutuula tuteeseza nnyo ebitundu byaffe era essira wano nga ndi mukulembeze ng'ow'abakyala tuteesereza nnyo wamu ne bakyamaani b'ebyalo nga tuteeseza ebitundu byaffe n'okubipulaningira nga tubiweerezaayo ne tusaba ne tusindika eggombe aye ne tuba nga tubitambulirako naye mu bantu b'obutale twagala nnyo okulaba nga nabo bafiibwako kuba kati nga bw'obalaba nti bajjudde nabo baagala okukolerako awalungi nti nga kansala ng'ate ngenze nga ndi kansala tujja kubeera nga tutuula ne batekiniko balabe nti bapulaningira ebitundu abantu baffe abo bulungi kubanga tulina bamama baffe abakolera ku street ekyamazima bakolera mu mbeera mbi naye si bwe bandikyagadde nabo bandyagadde okubeerako awazimbe nga tewaaka musana olaba nti bakolera mu bulamu obuliko okufa n'okuwona nti emmotoka omugoteko gw'emmotoka guyitawo balina abamu balina abaana ono atadde wano ono azze asimbyewo epiki oli azze ataddewo naye nga twagala bonna tubakwate bulungi kubanga ate mu byonna bawa omusolo kituufu bwe baba bateekerateekera babalowoozeeko mu ngeri eki mu ngeri ennuŋŋamu bwekuba kubazimbira butale tufune akatale nga kabamala bulungi nnyo nga ka mulembe bakagendemu mu bulungi kalimu bulokapusi ng'omuntu asibira bulungi omuntu asibiramu bulungi nnyo ebintu bye nga ne bw'aba ataddemu kintu kye kyajja kukisangamu ng'ate buli muguzi ajja kuyingirayo nga tewakyali muguzi asigala wabweru nga ffenna tuli mu kifo kitya mu kifo kimu ate nga kirungi nga naawe agenda okkikoleramu okyeyagaliramu nga naawe azze okukigulamu okyeyagaliramu okay tuyanza nga tuwumbawumba tulina ensonga ya kasasiro ate nga ku municipality gy'oyagala okukiika beebaga batenda wabula obuzibu bwe tulina nti bawa ttenda abo bo be baba beesize wabula be baba beesize ate ffeeno obwesigwa tetubulaba kasasiro afuuse kasasiro mu kibuga matugga kasasiro ye mungi olw'okuba nti naffe abantu tuli bangi kati ffe twatandika okusomesa ng'abakulembeze twatandika okusomesa abantu butya bwe basobola okukuuma kasasiro nga tebamusudde na kumumaasamasa na kiki kye bafiirwa ekyo ky'oyita kasasiro nti ate ssente z'okasuka tutaddewo nnyo emisomo okusomesa abantu baffe obulabe obuli mu kusuula kasasiro ate tutaddewo nnyo ebibiina bivuddeyo by'abavubuka nina ekibiina eky'abavubuka ekyamatugga youth development kiri ku mabanda awo ky'abavubuka bakatuliki kisomesa kasasiro engeri gy'okumufunamu ensimbi ate engeri y'okumufuna bano abamusuulasuula tebannamanya ki kye basuula naye nabo emisomo gyabwe tugenda kugikola ki kugibatuusaako nti kasasiro yennyini osobola okumukuŋŋaanyizaawo wennyini wooli
n'omusunsulamu nomala n'omufunamu ensimbi kakati n'omala n'omufunamu ensimbi bino ebivunda abagenda okukola ebijimusa babyagala obucupa ekkiro y'obucupa yokka nagenda okuginoonyerezaako ng'egula buwanana obucupa bw'amazzi buno kwonya okimanyi nti tewali wati mukolo gubeerawo nga tekuli mazzi kituufu nga tekuliiko sooda obucupa obwo ogenda okuvawo ng'abantu bali 500 kitegeeza bwe bucupa 500 bukuŋŋaanye tekiswaza obuzuube tufuna be bana ate abeetikka obucupa baffe ne babutwala agenze ku mukolo atikka amazzi mu bbaaga ze atikka amazzi mu bbaaga mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu 2 tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 25 ez'ebisatu eziri ku Africa tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika $5,000,000 okwambuka waggulu woba oli eyo wenna teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo bakikyo kyonna byonna tubiyina tukira aba Lujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako ba Lujja Properties ate akasuula mu kkubo kati oyo kyemugamba nti bw'obanga omazzi tosobodde ganyula mu kifo ekyo kubanga owandikasuddeewo akacupa babadde bajja kakuŋŋaanya anti aga okuddeyo yeewaanire ku baana be babwanywedde lw'enzooli kaakati lw'enzooli oyo g'onywedde bw'otuuka ewaka akacupa naawe tokasuula akacupa buli muntu anywa amazzi nze ndowooza wandibadde otwala akacupa ko ewaka awo ng'olina ne w'obukuŋŋaanyiza kubanga bwattunzi obucupa obwo babukolamu ebintu bingi kituufu obucupa obwo babukolamu ebisero kimanyi nti babulukamu bwe bati ne babuluka bakolamu ebisero ate ekisero ekyo so kikuŋŋaanyizaamu ate kasasiro bakitunda banga ate baddamu ne babukolamu era obucupa obulala baddamu ate ne babusaanuusa ate ne bagenda ne babukolamu ate ebintu ebirala tulina ekitongole era ng'ekyamatu ga coalition kino kiyamba abavubuka abakozesa ebiragalalagala abanywa omwenge omungi oguyitiridde ne balowooza nti baavaako nti baakubwa balowooza nti bo kye balowooza ekyo nti kati fensi tekyatwetaaga bo balaba nga bali mu nsi yaabwe kino ekibiina kibakomyewo ne kibawumbawumba tukugamba nti lekeraawo ekyo kyokola kikyamu kola kino kyekituufu si ggwe mukyamu naye ekyo kyokola kyennyini omuze ogwo gwokola gwe muki ate ng'osobola okugweggyako ng'ate osobola okugweggyako tubabudaabuda ne tubayigiriza n'ebyokukola era nabo bavuddeyo nnyo bali mu nkola ng'eyo bakola ebintu ng'ebyo era abamu kati obasanga nabo nga bali mu kusunsulamu ebintu ng'ebyo obucupa babulina bagenda ne bafuna emirimu emirala ne tubateekateeka so nze mbagamba nti bannange ku nsonga y'akasasiro njagala tugikwate kannabwala nti gwe wennyini awo wooli ebisaaniiko by'olina bikuŋŋaanye tobikasukira mulala nga tuwumba akoola bannamatuga oba bannamabanda gye bagenda okulonda bakuwa akalulu kuba ndaba buli kimu kyonna ekitaagisa okubeera honorable ku municipality okirina ate ebintu obikoze ogenze n'ogamba akantu kayaka bulijjo neeyagala naye nga simanya era ekyo kye bavaako okumpita ow'amasannyalaze nti nakola nnyo nakolanga n'aba gavumenti nenkolanga n'aba umeme ate nenvayo nenzija ng'omuweereza nali sirina mukulembeze mu kiseera n'ekyo wakolera ebyonna nali siri mukulembeze kati ate nga ndi mukulembeze ngenda kukolera abantu bange kati walabye abukedde yatuleetedde empaka z'okufumba gwe wazibaddemu era essebo gwe wawangudde si nze nawangudde naye nze nateeseteese ate yawangudde bamuwadde ki eyawangudde Chief Michael yamuwadde basale omwana muto wa myaka 16 agenda ayige yagambye yagala kubanga chief era bulijjo yeegombanga nnyo Chief Michael akola ku Bukedde ng'amulaba ng'afumba era nafunye omukisa ogwo byonna gwe obisaka
nze Mbisaka era ne Bukedde okujja lwe yajja wano n'esiiba wano olunaku lulamba n'etuwa ne TV mu katale k'Ematugga nga community TV gyeri ssebo bagifuna mu desi ssebo olubaluseewa TV gyeri neno TV yennyini gye njogererako eno ya lubaluseewa ssebo ndi musaale amina naye nti olaba nti byonna omuntu byebiri byonna agambye nti obaako ne kabadayo mojja buli woga nti kino Chef Michael n'omusikayo n'omuleeta abantu baffe nga tonnaba kubatunuliza nnyo gavumenti egaanyi kino bane gavumenti ekoze bweti baako naawe ng'omukulembeze ebintu by'okolera ekitundu kyo abantu balina be baagala nabo ne basanyuka kati olaba nti abafumbi babadde awo abakyala ne bafumba nalabye bwe tulwanira ebyokulya ne tubirya ate byennyini bye batufumbidde ne bifumba Bukedde yajja n'ebyokufumba nga tena kyetwetaaza ate ne tuwangula ebirabo abakyala bawangula bulungi nnyo wali omuwala Joan asiika ekikomando n'olaba nga omuwala kubanga ebyo ebintu balowooza nti byabasajja ekikomando n'okirya nako n'ekikomando n'enkiryako n'abasazi b'empaka ssebo nabo baabiryako era newa Chef Michael natuuseeyo ekatende ku ssomero Chef Michael School of Cookery nagenzeeyo n'entwalayo omwana oluzungu ng'olwobudinda yes I know okay sebo nagenzeeyo kubanga kwe kugoberera ensonga tokola kintu n'okirekawo mu kkubo ekintu bw'oba okikoze kigobere okiguse kubanga abantu abamu baali bagamba nti nedda ebyo bakoze bano balimba nakigoberera mpaka kyekyo kyendaba kubaona le baba n'omuyita ku mukologo n'agamba sazze naye kasana kuwadde se n'omuzaze nali njagala sente zokka nali njagala omuntu nali ntwagala ekitegeera ompesa ekitiibwa gendaga kubanga abantu nange bamanye nti omukolo gwange gwabaddeko namuddusala ng'omukulembeze yabaddewo era nze njagala okubebaza nnyo abavubuka bange abalubaluseewa nti emikolo gyammwe mumpise n'embeerawo nange n'embeera omujulizi nti nalabye nga mukikolera ddala katabira ye bannange simanyi ddala katabira naye kiki mputtu sajja awasiza bbali lwaki tayagala kuwasiza mu lujjudde gye tumulaba mu kampeyini eno gye ndimu okulaba nti abavubuka bonna oba abaami mubagambe kubawasi bannange abavubuka temutya kuwasa abavubuka abamu ekibalemesa engeri gye bali ennyo nti bayisa ku mmere ey'omuntu wa bulijjo ayagala naleeka mu kisenge bajja kufiira omwo b'emmere kati bw'anaawasa omukazi jjukira akubegerako abavubuka abali temutya babegerako mwe mubeera bannannyinimu era mulaba nti ekifo ekisinga obunene kiba kya mwami era omwami yansooka okukamulirwa akatonda akalungi naye okuwasa buvunaanyizibwa kimu ku ky'obuvunaanyizibwa ti omulenzi yenna oba omuwala atuuse abeera alina okufumbirwa ate tuba twagala bwe muba mutuuse okufumbirwa mugwende mufumbirwe mu makubo amaki amatuufu kati tulina Sharoni waffe wano agenda kufumbirwa yes naye yasase omuseveniside naye agenda kufumbirwa naye ne Katabira naye twagala afumbirwe ne Kagere naye twagala afumbirwe mu lujjudde si bulaba tulaba bannange abatulaba abalabi balubaluseewa njagala okubeebaza mwenna abagiraba okuva lwe yatandika abagyekuumirako abatuwa obulango ku TV yaffe eno okulanga bye bimu ku bye tukola okulaba nti nno tuyambako abavubuka bwe baba batandiseewo emirimu eno enkola yange ng'omukulembeze nti njagala nnyo abavubuka abatandika emirimu era nvaayo ng'omusaale okulaba nti mbeera mbayambako nammwe abali eyo nga mulaba lubaluseewo eno TV oba endala zonna abavubuka ze bakoze muba mugasseeko ku muvubuka ono oba omugasseeko ne famire ye oba ogikutteko ate naye abalina abalala bangi bakola ki nabo bakwatako ate abeera ekyokulabirako mbaagala nnyo yambeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abalonzi bange abatuuze bempangalira nabo mu byalo bino eby'amatuggaloowa ab'okumabanda munjagala nnyo era neyo gye mpita nga mbasaba obululu bannange munzikiririzzaamu ate ne mundaga nti mwagala nze Saala ow'omupiira ne mutandaga nti nno mwagala kibiina oba mwagala kirala naye mwagala empeereza n'obuweereza bwenkola ki bwenze mbaweerezaamu obwesige bwe muntaddemu sigenda kubusuula wabula ngenda kukola ekyo kyemmanyi kye mwagala kye munsubiramu
ate nange mwennyini kye neewulira ng'omuntu kye njagala mbakolere. Olaba mbadde mbakolera luli nga sirina ddoboozi lye munnyongeddeko naye lino ejjinja lye mugenda okunteekako ligenda kuba limpa nnyo amaanyi ate okubakolera. Bannange bannakito mwe muwundeze muno mu kito mwensinzidde okugenda okusaba akalulu n'okuntwala ku Nansana Municipality. Mwe mummanyi endya n'ensula. Mbeebaza nnyo ebbanga lye mbadde muno mu kitundu nti buli kyenkola muvaayo ne mukikkiriza, kyendeese muvaayo ne mukyaniriza. Mbasaba ne ku mulundi guno muveeyo n'amaanyi mangi. Twegatte n'abeebyalo ebirala. Munsindike bannange mbaweereze. Leero nange nagambye kanneesitukire ngende ku Nansana Municipality. Ebbanga ddene nnyo nga nsindika abantu nga mbatuma. Naye olwaleero nagambye kanzije nga direct councillor. Mbadde ndi mukulembeze w'abakyala nga nkolera ebyalo 7. Naye kati ngenda kuba nkolera ebyalo 3. Kitegeeza nti olugendo lw'entandisi lw'engenda okukola ndusobola. Omuntu bw'oba obadde nti otambula olugendo okuva kuno ng'olutambulira essaawa 10 nga kati baalukendeezezza nti olugendo lw'otambula bwe kitegeeza obuweereza oba ogenda kubukola ki? Obuweereza. Ekifo kya direct councillor omwami akyesimbako n'omukyala akyesimbako. Era kyekyo ekifo kye nnyimiriddeko. Nti olw'okubanga mbadde mu buweereza nga nkolera abantu bonna omwami n'omukyala. Abaami nga bannennyenya nti lwaki okolerako bakyala bokka naye n'abaami nga ate mbaweereza bulungi. Yensonga lwaki nvuddeyo nga direct councillor ngende ku Nansana Municipality. Saagadde kwawula mu bantu. Njagadde nzije nga omuntu ow'abantu bonna. Kubanga abantu bonna banneetaaga era banjagala. Buli kibiina kyonna nze nkyagala mu gye kiri eyo. Sisosola nti ate kino nti ate kiri. Bannange nsaba munneesige obwesiga mbunteekemu nga 27 omwezi ogwa January 2026 ku ballot paper kwendi nzenze kaali n'omupiira. Nsaba munneesige tuzanye akapiira tukanyumire. Kyemanya akapiira gwe muzannyo gukyasinze obulungi. Buli muntu gw'ayagala. Aba Arsenal, aba Man U, aba Chelsea, aba Liverpool, aba Barcelona, abaagala egy'amasaza. KCC Express, Villa Jogo Salongo, Jonna, bannange bamatuga FC abawane waffe. Mwenna bannange mbaagala nnyo. Tuzanye omupiira nga 27 January. Bemugenda okunnonda abakirwanira n'ekito ne Mabanda. Nze Namuddu Sarah Nambuya. Akabonero kange mupiira. Okay, weewaawo tubeebaziza mwenna abatambudde naffe olunaku olwaleero. Nze Agisamwe. Tubadde ne Namuddu Sarah Nambuya byonna abyogedde. Nembasongedde ku byonna abibategeezezza era mu mulindi ddala oba mu mulabire ddala olunaku luli nga 27 kujja kuba January. Nyongera obajukiza nti naku z'omwezi nga 2 twere wali eri ku chachi y'abakala y'aba Seventh Day wali ku Mabanda yamukirawo mu katale Streams of Life balukusuuta bagenda kubeerawo bakayita kati party mujjeewo tusobole okubanga ate ekintu kitambuza bulungi. Abaana bate 15 abakulu emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 mujje tusobole okunyumira tandika ssaawa 8 ez'emisana kyetandika misana mujje tunyumirwa abaana bana ate ne kwaya nyingi ezigenda okubanga ate ziperforminga olunaku olwo bonna mujje tubeerewo tusobole okubatenga tutambuza omulimu gwa Mukama. Omulimu guno tugukoze oba sheno tugikoze okuba nti ate tusonda ensimbi ez'oggula ettaka ey'ekkanisa wali eri ekasalirwe. So mujje mu bungi tusobole okuba nti enteekateeka etambula bulungi nnyo. Tetujja kusukawo wano abadde production video memo akuume atakuumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.